Ngamanyiti ke yakomawo ke yakagenda yotuwa yakubiringa akomawo mama lero takomyewo lero takomyewo mama lero takomyewo ke lero takomyewo ke lero takomyewo ke banage ke simulaba mama Guys, mulaba mama. Guys, mulaba mama. Guys, mulaba banange. Simuli wange. Kugamba muno okugumana ddala mu mbeera eno bw'abanga ddala tatutekadde kufumiitiriza ku ekyo ky'oba omugambye yandigamba nti omukudaalira olw'obulumi obw'enjawulo obutasobola kunnyonnyoleka muntu yenna. Abazadde b'abaana abafiiridde ku ssomero lya King David Junior School mu kabenje ka baana abo ke baafunye e Kapchora kizibu nnyo kyakubeera nti obaako n'ekigambo ekimu bwe kiti ekisobola okuba nga kibudaabuda abakyala wano wamu n'abaami ab'enjawulo abazadde mu ssomero lino bonna be bagenze maaso n'okukabatema enkya y'olwalo ng'ennaku z'omwezi 17 Julayi 2026 ti abaana baabwe be babadde batakabanira era okukolerera ebbanga lyonna Mungu abayise mu kabenje akabadde akazibu. Kati nno okuyita mu kisaawe ky'ebya entertainment ba celebrities ab'enjawulo mu ggwanga Uganda nga bakulembeddwamu Bebe King Saha wamu n'abalala bangi bavuddeyo okubeera nga bawandiika obubaka obw'enjawulo at least okubuweereza abazadde bano ate era n'eggwanga okutwaliza wamu okubaako embudaabuda gye babudaabuda osanga bayinza okufuna ekikubagizo. Bebe agamba, I'm deeply saddened by the tragic accident in Kapchora that claimed the lives of innocent pupils. To the parents, the school, the teachers and the friends of the deceased, please accept my heartfelt condolences. My thoughts and prayers are with you during this unimaginable time. As a country, we must do more to protect our children. This pain is too much to bear. I therefore call for stricter measures. All school trips should be formally approved by the Ministry of Education and Sports. Stringent vehicle inspection and roadworthiness checks must be mandatory for all vehicles transporting children. Driver fitness and background checks should be enforced for anyone driving children. Police escort vehicles should be considered for school trips involving long distances. Our country loses nothing by putting in place strict measures to secure the lives of our children. What we lose is when we fail to act. Once again, I send my love, thoughts, and prayers to the families and the school and all loved ones of the pupils who perished. May the little souls rest in eternal peace. Bebe agambye nti n'ennaku ey'ekika ekyawaggulu aweereza okusaasira kwe eri abazadde abafiiriddwa abaana mu kabenje ake Kapchora, eri abazadde n'aweereza eri essomero abasomesa ate era n'abakulu abalitwala wamu n'ab'eŋŋanda z'abo abavudde mu bulamu obw'ensi eno. Agamba nti ye kyalowooza nga Bebe agamba nti kyandibadde nga buli trip y'essomero Ministry y'ebyensoma yesooka okugikakasa n'okugikkiriza. Era Bebe agattako nti emmotoka etwala abaana yandita kati bino byasaba Bebe biteekebwewo. Ng'emmotoka bw'eba enaatwala abaana basooka kugyekebejja ne ssekwekebejja yenna. Ate era mukadde ke kamu ne driver ow'okuvuga abaana asooke kwekebejjebwa oba ddala atuukaganye n'omutindo. Era Bebe agambye mu ngendo nga zino kati woolaba abaana babadde babatwala Kapchora kubeera nga bakola okulambula. Bebe agamba nti kyandisaanye babawenga ne escort car eya police tugeze nga batambulira mu bugombe basobola okubeera nga at least batambula bulungi amagenda n'amadda. Bebe agamba nti we tutaabeeko kye tukola kyannaku nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti eggwanga lyaffe terina kye lifiirwa bwe kiba litaddewo amateeka nga gano at least okubeera nga tukuuma amabujje. Mukadde ke kamu Bebe amaliriza ng'agamba emyoyo gy'abato bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno
tunda namugereka ajuwe ekiwumulo ekyemirembe. Sul Semanda oba goyinza okuba ng'oyita King Saha naye enkya y'olunaku olwaleero musajja wa Katonda olubadde okuzuukuka bw'ati amawulire agakubye ku bino oba amaaso agakubye ku mawulire g'abaana bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno bakira naye kwe kubakira akaweereza ewala ntegeeza akafanga nawandiika obubaka mu lulimi olunyanyimbe agambye nti no parent should have to bury a child and no words can truly ease such pain. May God grant strength to the grieving families and eternal rest to the departed souls in Kapchora. Rest in peace, dear children. King Saha ng'agamba nti teriyo muzadde agwanidde kubeera ng'aziika mwana we. Wabula ate agamba nti era mukadde ke kamu. Tewaliiwo bigambo byesobola kukozesa kubeera nga bikkakkanya bulumi bufaananako bwe butyo. King Saha n'agamba nti asaba Katonda awe obuvumu naddala famire zaabo abali mu kaseera kano. N'asaba n'emyoyo gy'abagenzi abato bano Mukama abalamuze kisa. Chosen Becky takoma ku kyakubeera nti mukyala muyimbi era celebrity agobererwa ensangi wabula ate era mukadde ke kamu mukyala muzadde awedde emirimu. Ono nno ye awandiise mu lulimi Luganda ddala agambye nti yi maama omutima gunnuma okufa nze n'abaana bange mbajjeyo ku ssomero bali waka ntidde nnyo bannange kitalo baana baffe ne mugenda kututta obulumi bungi nnyo sitaani olimba nnyo bazadde bannange Mukama abagumye emikwano. Bigambo bino biwandiikiddwa kukkiriza Rebecca oba goyinza okuyita Chosen Becky agenda maaso n'okukungubaga n'abazadde abali mu kuyita mu kaseera akazibu ennyo abazadde aba King David Junior School. Batuva ewa Chosen Becky mwana muwala amanyiddwa nga Carol Kasiita naye olulabye bino abagidde essimu kwe kugenda ku kibanja kye kimukasuka wala nawandiika n'agamba nti would love to send my condolences to all the parents of King David Junior School that lost their kids last night in a bus. May God strengthen you, sending you prayers and love. Agamba nti njagala okuweereza obubaka bwange obunyolerwa wamu n'abazadde ab'essomero lya King David Junior School naddala abo abafiriddwa abaana baabwe ekiro ekiyise mu baasi. Carol Kasiita agamba nti asaba Mukama Ddunda ayongere okubeera nga abagumya ne ssekugumya yenna. Agambye nti abaweereza essaala ye ate era wamu n'omukwano. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omuzadde azze ku ssomero lino. Muzadde ono ayinawo abaana babiri ku ssomero lino wabula ye Mukama yamusaasidde. Yali yasasulira abaana be sente za trip wabula oba ki ekyamubagula najja agamba ab'essomero nti abaana abange temubatwala. Okusobola okujja ku ssomero nakubira Dimasa ne mugamba manyi abange tebagenda nali nsasulidde babiri ye Clara ne Karen Onyai baana babiri nadduka mangu ne stopinga ab'essomero ne mbagamba nti abange tebagenda ezibadde ezatuwa muzize mu fees. Amazima gali nti bwe navudde eggulo ku mulimu okola nenzire ewaka nasanze madamu ng'ali ku online ng'agamba nti kirabika wali obuzibu obugudde ku ssomero. Amazima saakkirizaawo naye okutuusa bwe namaze okulaba ebifaananyi ebimu ebyafulumidde ku bukedde nenzikiriza nti ddala kituufu abazadde banange bafunye ekikanga bwe kifaanana bwe kityo. Baana bange babiri Katonda yansaasidde nabakansolinga ne bagamba manyi tebakyagenda. Katonda nansaasira bw'atyo otherwise nandibadde omu ku abo abakaaba amaziga. Naye ntuuse okusaasira kwange eri abazadde bonna abafiiriddwa abaana baabwe. Ntuuse okusaasira n'abakoseddwa abamenyese abali obubi ennyo
Katonda abanyiga emitima, Katonda ababudde bannange. Ebyo bigambo. Ndamu kulinya laffe ssebo. Erinnya laffe. Amanya gange mpitibwa Charles Onyait, ndi muzadde wano ku King David. Nina omwana ku P4 ne ku P2. Ebintu bya Mukama mu mazima ddala bibuzaabuza era abikola mu ngeri gy'otasobola kukkiriza wabula okusigala okwewuunya obwewuunya. Bitusi nabo abayimbi ba Uganda nabo balina obubaka bwe baweereza. Bagambye nti our hearts go out to the families, friends and students of King David Junior School Ndeje. May God comfort you and bring you peace in these trying times. Ngabagenda nabo kubanga bakubagiza abazadde ku luuyi olwo. Judith Hard Kyemanyi naye mumutegeera bulungi. Awandiise obubaka obuwanvuyirivu ate ng'ono muzadde awedde emirimu. Agambye nti my heart is shattered. It is every parent's worst nightmare to hear of children being involved in a tragic road accident. My prayers are with every child, every family, every teacher, and every community affected by this heartbreaking incident. May God comfort those who have lost their loved ones, heal every child who was injured, and give strength to the parents and medical teams during this difficult time. This is also a sobering reminder that the safety of our children must always come first. May wisdom guide every decision made when transporting our students. He will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Psalms 91:11. Lord, have mercy on our children. Mukadde ke kamu Irene Ntale naye awandiise obubaka obukubagiza naddala mu kiseera kino. Agambye nti my heart is heavy as I join the nation in mourning the precious lives lost in the tragic bus accident last night. To every family that woke up to unimaginable pain, please know that you are in our thoughts and prayers. No parent should ever have to bury a child, and no words can truly ease such a profound loss. We grieve with you. We mourn with you. We stand with you. May God comfort every broken heart, strengthen every family, and grant eternal rest to the souls of the children whose lives were cut short far too soon. Rest in peace, little angels. Irene Ntale kama nti omutima gwe gujjudde obuzito olw'eggwanga erigenda mu maaso n'okukungubaga ku lw'abaana abavudde mu bulamu obw'ensi eno. Abasabidde agamba nti Mukama naddala mu kaseera nga kano asobola okuba nga akabasomosa oba okwongera okubawa obuvumu. Maureen Nantume ono nga maama awedde emirimu takoma ku kyakubeera muyimbi. Agambye nti dear Lord, I am hurt. I don't like this scandal. I hate the word rest in peace. It's all breaking more so to parents that lose their children. Please protect our children and please receive the angels that have perished in that accident with your warmth. My condolences to King David Ndeje. Agambye nti omulumi bungi yetayagala kande yekumwa okukungubaga. Agamba n'ekigambo rest in peace kyamutama. Agamba nti kiruma nnyo era kimenya nnyo emitima okulaba abazadde nga bafiirwa abaana baabwe. Wana mulenzi amanyiddwa nga Tough B naye awandiise. Agamba there are no words powerful enough to heal this heartbreaking loss. We can only pray that God wraps his comforting arms around the grieving families, grants them strength to face this painful day, and gives eternal peace to the innocent souls who left this world far too soon. Sad. Tapi agamba nti tewaliwo bigambo by'amaanyi nnyo bisobola kubanga biwonya emitima egimenyese naddala mu kaseera nga kano abazadde ke bali mu kuyitamu. Laka Embabazi okuva wali ku radio bigamba awandiise bitono ddala. Agambye nti some things will leave you speechless. Rest in peace, little angels. Ama nti ebintu ebimu bikulekera ddala nga tolina kyakwogera.
agamba nti Mukama emyoyo gy'abagenzi giwummule mirembe. Joshua Cheptegei omuddusi w'eggwanga ate ng'aviira ddala mu bitundu by'amambuka ga Uganda yagamba bw'ati, drivers ought to be so careful while in the Elgon region, especially Kapchora. You need a car in good condition with everything, i.e. good tires, brakes, well serviced, and of course, a very careful driver. It's so sad that we lost our beloved ones in such very miserable situation. Maybe we should have an organized arrangement where there are stationed seasoned drivers, wait and help the visitors with a small fee attached prior to entry and exit of the region. May their souls rest in peace. Joshua Cheptegei agambye nti badriver balina okwegendereza naddala nga bagenze mu bitundu bya Elgon naddala e Kapchora. Nagamba bw'ogendayo olina okugenda n'emmotoka nga nnungi, ng'eri mu mbeera nnungi, erina emipiira bulungi, brake oba breaki nga ziri bulungi, nga bagisavisinze bulungi. In fact, Joshua Cheptegei agambye nti kyandibadde ng'omuntu oba oyingira region eyo bakwasa driver owaayo n'akuvuga n'akomyawo ng'ofuluma ne region. Nagamba ekitali ekyo ddala obulabe bukyali bw'amaanyi. Wanamwala Linda Den okuva wali ku NTV agamba I don't think it is even possible to fathom the pain of their loved ones at this moment. But we can at least keep them in our prayers. May the souls of the departed rest in eternal peace. Ndate nagamba nti tasuubira nti nakyangu nnyo okusobola okubeera nti omuntu omulala osobola okumanya obulumi abantu bwe bali mu kuyitamu. Agamba naye twongere kuba nti nno tubasabira. Nina Rose omuyimbi w'eggwanga ate era munnabyabufuzi at the same time agamba nti today I celebrate life but my heart is heavy. Amid the birthday love, my thoughts and prayers are with the children, families and everyone affected by the tragic accident. May God bring comfort, healing and strength to all who are grieving. Nina Rose newankubadde ng'olunaku olwaleero mazaalibwa ge agamba nti ate omutima gwe gukubiddwa wala nnyo wakati ng'abadde afuna omukwano gw'amazaalibwa ge. Ate agamba nti ebirowoozo n'essaala ze zimuli ku baana bano abavudde mu bulamu bw'ensi eno, famire zaabwe na buli kiisi eyanyoleddwa oba eyakwatiddwako ku lw'akabenje kano. Katikkiro wa Buganda awandiise n'agamba we have received the news of the death of over 20 pupils and adults of King David Junior School Ndeje. With extreme sadness, I extend my sympathies to the pupils, parents and teachers. School proprietors should ensure that vehicles that ferry pupils are in roadworthy conditions with mature and experienced drivers, and that the vehicles aren't overloaded with pupils. May the departed souls be granted eternal rest. CPM Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga aweereza obubaka obukungubaga eri bannasomero lya King David, abazadde, abaana wamu n'abantu bonna bekikwatako. Wabula n'agamba nti abazadde wamu n'amasomero galina okufangayo okulaba mmotoka ki ezitwala abaana, obutatikka kabindo, ate era n'okubeera nti badreva abavuga abaana nga bano bafuna badreva abannamaddala era badreva abalina experience ekika ekyawaggulu. Ngenda kumaliriza n'omukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament, Joel Senyonyi yakinyonnyodde mu ngeri y'engazi esukkakoko awo. Agamba nti road accidents involving school children and other citizens have gotten to alarming levels. According to statistics of Traffic Police Directorate, about 5,400 people die of road accidents annually. That is 15 people on every single day. We must comprehensively address road carnage in Uganda. It is a crisis that ought to be nipped in the bud. May the departed souls rest in peace. Joel Senyonyi agamba nti obubenje obulimu abaana b'amasomero wamu n'abantu abalala butandise okusukka oba busukkidde ddala we bwandikomye. Agamba nti okusinziira ku biwandiiko n'ebigobererwa n'okunoonyereza,
okuva mu kitongole ekyo ekya traffic y'eggwanga bagamba nti abantu 54,000 be bafa olw'obubenje buli mwaka oba accident z'oku nguudo ekitegeeza nti abantu 15 be bafa buli lunaku. Joel Ssenyonyi n'agamba nti tulina okubeera nti tubaako kye tukola ekyannamaddala naddala ku kino agamba nti emyoyo gy'abagenzi Dunda agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasedi omusunsuzi lyerinnya eryange yenze Abasedi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasedi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.